At Sundus Exchange, we do money transfer and remittance all over the world. We have offices in Dubai, offices in Kampala, Somalia, and different parts of the world, USA, Canada, UK, Dubai, among others. Download the Pesi app from Play Store and you can exchange money all over the world and the recipients receive via mobile money. Try Pesi today for instant exchange. Sundus Exchange, your money transfer and the best as remittance. We are fast and reliable money transfer limited. Buterevu tubaniriza nnyo mu wiki yaffe ya nguno omulundi tugenda tunulira emboozi eziwerako bannaye mwebale kutuwagira mugende mu maaso n'okusubscribinga epesa weeriri awo ddene tulina abantu bangi abatulaba naye ng'ate emboozi zaffe zino zibanyumira bulungi naye ate nga temunyiga kapesa ka subscribe kale nno mutwegatteko tugende n'omugendo kuba kati subscription tukyali wansi tulina abantu 18 bokka bakasubscribinga kyokka ate emboozi zaffe muziraba abantu abawera tulina kati mwakatulabira esawa 3:26 ekitegeeza nti mutuufu emboozi mukola ki muziraba kale n'omugende mu maaso n'okusubscribinga bannange mutuzzeemuko ku maanyi tusobole okwongera okukuba ekintu kino ate era ne mu comments naffe abasundus exchange Sundus Exchange bano be bateekamu ssente bw'oba oli bweru wa ggwanga ng'oyagala kuweereza ssente wano e Uganda Sundus Exchange be bagenda otukolera ekintu ekyo w'osindika ssente zituuka direct ku mobile money y'omuntu ebitali biri nti simanya maama walina okuba ne passport simanya biki kati ennaku zino ng'olusindika ssente nga zituuka direct ku mobile money y'omuntu kale nno mbaaniriza nnyo njagala obbakubirako obugala abo bonna abasubscribinga ku mboozi zino obugalo buubwo okay so kyenjagala okukola ndowooza tugenda kusooka tutunulira emboozi ya Kilyowa Kiwanuka tutunulira emboozi ya Kilyowa Kiwanuka Kilyowa Kiwanuka yasobodde okugenda mu Geneva okudefendinga human rights wano e Uganda kanga akyayogera n'okwogera ate era ku Gladiator wano e Masanafu ne bawambirawo omuntu kamera zakutte bulungi obutambi mubadde mubulaba nga butambula so Kilyowa Kiwanuka ekyavuddemu abantu ne bamulumba ng'ali mu lukiiko lwa Geneva nze ku bwange gye ndowooza nti embeera yadde ntegeke kuba mu bazungu togenda ng'omantaalirayo paka mu bitongole ebyo eby'amaanyi nti UN etudde mukulu kabuye nkwaniriza nnyo mu mboozi yaffe eno tumanyi Kilyowa Kiwanuka gye yawunzikira naye ate neewunya oba ye omutabani ye tasobola kulaba waja asobola kuba nti yakisoma kale kwegamba ate mukama abadde abayambye bazze nga batambulira mu gavumenti naye ate ye kennyini tasobodde oluusi kugoberera bulungi kuyigira ku byafaayo byali ku jjajjaawe kati atya yayigira ku byafaayo byali ku jjajjaawe kati atya yakoze ekyo kimuwalanya kansooke nzigireyo abantu ekintu esitole n'abantu bagitegeere bulungi abataakimanyaako nti Kilyowa Kiwanuka mu luvannyuma mu myaka gya 5 ng'ebibiina by'obufuzi bitandika DP wemala okuba nti y'amaanyi mu Buganda Ben Kiwanuka agikulembedde basuubira okuba nti esobola okukwata obuyinza Kilyowa Kiwanuka yali omu ku baatandikawo kabaka yekka era y'omu ku baalina ebirowoozo ebigamba nti Abaganda ba wano nti okulonda kwabone Kalamojja yali teyambala nga tebanayigana kwambala ngoye bajje balonda ababaka baabwe bakuba akalulu okulonda kwa 62 naye Kilyowa Kiwanuka y'omu ku baateekateeka endowooza egamba nti Abaganda baali basiru nnyo ebiseera ebyo tebateekeddwa kugenda mu kalulu kulonda era ssebo mu mwaka gwa 62 Uganda ng'egenda okwefuga Abaganda tebaalonda abaka ba paalamenti omuteeso abaali emmenga abaali abakabaka yekka ne bagamba nti ababaka ba Buganda bajja kulondebwa Mmengo era gye baalonderwa ssebo abakiikirira Buganda mu paalamenti era Buganda teyalonda mukulembeze mu 62 abasajja abo boolaba gundi ba Kilyowa Kiwanuka abo be bakola ki be bali mu kintu ekyo nti yali musajja wa malala nnyo
naye olw'okuba nti yali azze akola ebintu nga bamulaba baakola nabyo nga bamumanyi obusobozi bwe n'obuvuyo bwe y'ensonga lwaki mu myaka gy'ensanvu amini ng'akutta obukulembeze y'omu ku be yakwata n'atta. Kati kye sinaba kutegeera njagala kukigatta ne Kiwanuka Kilyowa. Kati Kiwanuka ono ebiseera ebisinga ali alogana. Sajja wa malala tamanyi banaku tamanyi biki tamanyi bikenjogera. Nga oyagala gakimutambulira mu musaayi. Mu musaayi nga jjajjawe bwe yakola ki? Lwakuba kye neewuunya nti nze jjolejjo Kiwanuka oli n'amwatulira. Namuyagala nnyo namusomako ebyafaayo bye na buli kimu n'enfunzika naye neewuunya simanyi oba muzzukulu we takikola ki? Tabisoma. Ng'oli mu Uganda essaawa ya leero ng'amawulire gajja ne galaga nga n'olulimi abantu weeboogera Luganda lw'ozaaliddwamu lw'owulira ng'amawulire galaga drone zijja ne ziwamba abantu ne zibatwala ne babakuba nga bwe baakomyawo omuvubuka w'e Kasese manyaye Muhindu gwe baasuna ennyama mu bigere bamukubye ebigere babisunyeeko ennyama amavivi bagaasizza n'avaayo nga tasobola yadde okutambula ng'obiraba oli atonijjeno oyina TV ewaka oyina buli kimu oyina n'abaana n'abafamire ye abaliwo buli kimu ng'okiraba weekiri bakikola ng'olaba kakwenza bamukwata ne bamutwala ne bamukuba ne bamuleeta nga bamuyubudde omugongo nga bakwata omukyala ne bamutwala ye n'alumiriza omusirikale omwembuya okumukuba ne bamuleepinga abakazi abalala babawamba abaana abo bola abasinga abawala babawamba bakoma ku byakwogera kubakuba kuba mu butonde bw'omukazi kizibu nnyo okuweebuula nti bankutte naye nga bajjira ddala babakwata bankubye ne babalepinga ng'okiraba nga muwala Nabukenya wano mu kulonda kwa People Power nga tugenda mu kalulu patro ya polisi yamuva amabega ng'ali ku booda n'emutomera olw'okuba yali ayambadde akakofiira ka People Power babeera bava okuziika bakomawo enansana omupoliisi abasirikale ne babasalirako enansana ne bakuba omuvubuka ne bakuba omuvubuka nga n'akatambi kwe kali awo waliwo akatambi akatambula mu biseera ebyo nga yakakwata yali waggulu eno ku kizimbe webale nnyo nga mu kulonda wano nga tuli mu kampeyini omuvubuka Frank Senteza akwatibwa agibwa ku mmotoka yagundi yaba byakwerinda ne bamusukuma bwagwa ne bamulinnya ku mmotoka nga bamuleeta bajja ebyo byonna ng'obiraba n'ogenda n'oyimirira Kilyowa Kiwanuka muzzukulu wa Jolejjo Kiwanuka nga bakuyise ku nsonga nabo ze balaba jjukira abazungu balina ebitongole byabwe mu nebiraba amawulire eddembe ly'okugira buli kimu nga babiraba bulungi n'oyimirira n'oga nti Uganda teriimu kutulugunyizibwa teriimu kuwamba bantu teriimu safe house ababikola ku lwabwe ti safe houses baziggala babikola ku lwabwe lwaki tobakwata babikola ku byabwe lwaki tobakwata kyogamba nti toyina buyinza na busobozi bukwata abantu abo obeera nabo abantu bakaaba kale kwegamba nti mu bufunze abantu babuze abantu battiddwa mu bufunze ye kennyini yeyeeswaziza oba yeyaswaziza okulimba eggwanga yeeweebudde nnyo kubanze nali muwannyo ekitiibwa we yabeerera nga munnamateeka wa pulezidenti nga tannalabika eno kujja kubeera minisita era be bamu ku balooya be nalinda abalina future ab'amagezi abali mu maaso abagenda okuba mu maaso naye bwe yamala okuvayo nadda mu minisita ne batandika okumwogeza ebintu nga boolaba enanga byayogera natandika okweraliikirira ate nejjo no alwawo okujja okudifendinga ensonga gwe beera mu kkono tetuganye kale odifendinga gavumenti naye bw'oba okakasa ddala nti abantu bano ebintu bye bakola babikola ku lwabwe muveeyo mubakwate gwe buli kimu gwe kye banakuyisaamu onaayogera nga bwogezi nti egyo emizannyo gy'ozannya tolowooza nti omulundi gumu gavumenti esobola okukyuka ne bakuyita okujja okwogera ebintu bye wali oyogera noba nga tokyasobola kubyogera ekintu kye nalabye kye neebuuza kuba kati ebintu byonna yadde asoma bisome nze nadde mmanyi nti bwe bayita bano abazungu bwe bayita omuntu omukunya baba n'obujulizi ne bamulaga n'omulaga ne bakola ki ekyokubisoma kitufu alina okubisoma kubanga ne looya munnamateeka abeera omutendeke amaze ebbanga ng'awoza emisango bw'atuuka mu kkooti agenda ne fayiro twandibadde tusuubira byonna nti agenda mu mutwe ekyo kisoboka naye bano bennyininyini abamubuuza bakimanyi kuba obutambi babuyina eno woza Uganda teri mu safe houses ene masanafu bali mu kuyoola abantu babakidinappinga babateeka mu drone
waliwo munnabyabufuzi omupya ayalabika mu byobufuzi ng'ate mutiitiizi tali mwetegefu kuvuganya era nga yalowooza nti okukwata obuyinza bonna okukwata gavumenti olina kusooka kujjawo bavuganya gavumenti. naye kati nze nina ekintu oba ekyalinewunyisiza oba ekinsesa kati bano abakyala nze ndabira ddala abakyala tebakoze bulungi kale ekigendererwa kyabwe kyabadde kyakulabisa naye ate baze mu kuwogana nze ndowooza baliyingidde oba nga beetegese nga n'obujulizi balina. Ekyenjawulo ky'abazungu balina demokrasi ng'oyinza okulowooza babadde wano e Uganda singa essaawa yaliro balina lufeenya oba okuttibwa bali mu bakisikako bifi oba okuttibwa naye abazungu balina demokrasi oli waddembe ne ku maka ga Queen bagenda ne beekalakaasizaako ne bw'obeera mu America ku White House ogenda ne weekalakaasizaayo bo bano ekigendererwa kyabwe si kuleeta bujulizi bwa kikugu kulaga butali bumativu era mesegi baagikoze era baasindise alina amatu awulire era ne Kilyowa Kiwanuka akimanyi bya defending nti tebiriyo. naye nze bano abakyala munansonyiwa okuseka bano abakyala bazze ne bakola okwemulugunya kwabwe ekintu ekituufu naye ate tebazze na bujulizi babadde tebeetaaga bujulizi olw'ensonga ne yabadde ayogera abadde yeebuzaabuza tewali bujulizi busingawo nti gwe sawa yaleero kamera ng'entambi zitambula waliwo omukingi oba omujjukira gwe baakwata ne bamuteeka obutambi obwo babugassegase ne bamuteeka mu takisi buli lwendaba akatambi ako nsaba gavumenti eno oba endala yona eriddako etukwatire essajja eryo eryali mu ssaati ya square. omusajja oyo bateeka okuba nga embirizi zonna bazi kuba bano bwe baamutwala ne bamuteeka mu kkooti baamala ne bamuta kuba tetulabangako ng'asalibwa. omusajja mutemu nnyo yakwata ekigala ky'emmundu n'akikuba munne mu nsigo sayidi okubeera ensigo n'amukuba ekigala ensinga era ababudde bwa misana tekuli ali mu byambalo naye ekyasinga okwennyamiza President abantu bavumirira nnyo akatambi ako. President w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni bwe yavaayo okwogera n'agamba nti baamugambye nti bali bwe bagenze okukwata omusajja oyo n'abaluma kwegamba nga tulaga nti emmundu nga 8 ezaali ku musajja n'emiggo gye bamukuba n'enfumita gye bamufumita mu lubuto aga Katonda mugulu nti amannyo ge batasobola nakulaga nti baatulumye wano. Kati nga tumaliriza njagala tutunulire ebintu ebirala ebiraga okulinnyirwa eddembe okubaddeyo mu wiiki nga tonnaba kumaliriza nti nze akakatambi kannennyamiza nnyo. Waliwo n'akatambi lwe baakwata Bobi Wine mu Arua lwe baamukuba emiggo abantu wano bwe bajja okugumbula baali beekalakaasa waliwo munnamawulire yali akutte kamera amagye gaamugwako ne gamukuba n'agwa ku ttaka n'awanika emikono ne bamukuba okumufiirako. Pulezidenti n'avaayo n'agamba baamugambye abo yabadde mubbi wa kamera nti kwegamba mu Uganda omuntu bw'aba abbye kamera ayina kukubwa bukubwa atagenda na mu mbuga z'amateeka. Ab'amagye mwena mukuŋŋaanira ku muntu omu ne mukola ki? Pulezidenti bamubuzaabuza nnyo ajja nnyo n'emboozi enkola ey'okutyoboola eddembe ly'abantu buli gwe mukwata kyokka temukomyawo n'essawa yaleero mukyakwata mutwala bagundi mutuleke. Njaga bategeeze ffe bajjajja baffe ne bakitaffe baalwana abamu bawagira olutalo lw'eruweero olw'okwenunula baafa era Buganda yadda nnyo emabega. Abantu baffe bangi be tutamanyiiko malaalo gaabwe abaaziikibwa mu ntaana emu nga tulaba buwanga so kati mutusaasire tetwagala kuddamu kulaba ku kintu kifaanaganako nga bwe kityo. Omuntu waba amanyi akalulu kaggwa n'atuula ewuwe okuba nti yawagira Kyagulanyi tegwali musango mwe mwateekawo akalulu akawamu. Bagundi mulekeraawo okuwamba abantu bawambibwa. Omuntu buli lwalituula bw'ati n'amanya nti ssaawa yonna takyalina bukuumi mu gavumenti takyasobola kubeerawo. Bamunyigiriza. Pulezidenti Museveni yatandika olutalo n'emmundu 27 n'abantu batono be yagenda nabo. Naye Obote yalowooza nti abantu bano batabagira gavumenti naddala abaali aba DP. Yatandika okubayigga ne bateekako bbaasi mpaawo atali kaaba. Abantu abo baatuuka okumanya nti okufuna emirembe kati olina kudduka kugenda kwegatta kubalwanyisa gavumenti. Nga mwakatulaga essaawa ya leero nti waliwo obuyeekero obugenda bukuba poliisi obugenda bulumba. Muli ku bantu abaava mu kalulu ne batuula mubawamba. Nga kino kye mwakoze masanafu ku bbaala. Muba mubanyigiriza. Omuntu oyo gw'ogobye
bw'asimattuka nga munne bamukutte olowooza agenda kusibirawa. Muleke tuleetera buzibu ffe twagala ensi etebenkedde tetwagala kudda mu ntalo tugezaako okugira wano. Twalabako obuwanga twabulaba ku ntandaalo. Abantu abatamanyikiddwako ntaana buwanga bwotosobola kumanya nti kano ka musajja kano ka mukazi. Okuleeta ekifaananyi obulungi mukulu kabuyogezaako egamba nti ekintu kino ekikolebwa kireetera abantu okwekyawa naye bwe baneekyawa bagenda balonde ekkuba ekyamu. Ekinaddako mujja kukwasako emikono 2 nga balonde ekkuba ekyamu bubinja buno ne babwegattako. Mutulugunya abantu amaanyi mugayina naye amaanyi tegalya. Wano mu Africa amagye agamu kugasinga amaanyi ga Nigeria gabadde ga Nigeria era nga balina omukago ogwa ECOWAS nga balina ejjere bayita ECOMOG ng'era abali mu mukago ogwo ne Senegal Yahya Jammeh bwe bamuwangula n'alemera ku buyinza kasita bamuga nti ECOMOG ejja yavaako yagamba bugambye ng'agimanyi yerwana mumpe sente ezenkana bwe ziti ne bwezi weebale nnyo ne bazimupakira ne mu nnyonyi. Mu maanyi ga Nigeria geyina mu byamagye n'abantu na buli kimu. Aba Boko Haram bagiremesezza okubaako mu bitundu ebimu saavisi zeeteekayo. Naye nga weewunye bali banafu bannalukalala baki batujju bakola ki naye balemesezza gavumenti okutuula okutereeza ebitundu ebimu. Kamba twaleko ko mu Ethiopia wano waliyo abatigre era bava mu kitundu kimu ekinyigirizibwa nga bwolaba kati wano abantu bebaga nti drone ziwamba mu Buganda. Tizibu okulira nti drone yawambye mu Arua ziwamba mu Buganda wano weziwandi. Abatigre basituka ne bagamba nti tukooye gavumenti ya Abiy okutunyigiriza. Gavumenti ya Abiy neefuna emmundu n'esitula n'erumba abatigre balwanidde ebbanga bamaliriza bagenze mu kuteesa nga n'Abiy akkiriza nti tajja kulwana n'abantu bano akole ki abawangule. Muleke okukema abantu muli b'amaanyi naye temuli b'amaanyi nnyo. Omuntu buli lwana aba n'essuubi nti takyasobola kubeera seefu ng'ali wakaawe. Akalulu kaggwa mugenda munoonya abayambala enkofiira za people power. Gwali musango omuntu okuteeka Kyagulanyi mu kalulu okugenda okuvuganya. Mwe mulowooza nti bwe munaaba musanjizaawo bano be mututte okulonda okuddako kutuuke nga munafu nnyo. Lwaki mubonyaabonya abaana b'abantu? Lwaki muwamba abantu ne mubasirikira? Aga Katonda mu ggulu kulayinje n'ovaayo n'oga nti poliisi amagye tegamanyi kikolwa ekyo tegakimanyiko ekikwekwe ne poliisi nevayo n'ekyogera obutambi bulaga mmotoka mugimanyi drone muzimanyi ezitikka abantu ne zibatwala. Balaga omusirikale wa UPDF alina ne wakadaala n'agenda afukamiza abantu mu bbaala eyo business yafudde ne balaga omupoliisi nga mwali ne bawamba bano babatwala wiiki namba tembalabako ne mugamba mufe ebyo oba temubimanyi muli banafu nnyo abatasobola kugenda kukunoonyereza abantu abo mubakwate. Eyo gladiator basesobola kuddayo ne wokofooti. Bataata mbabuulira ekiri atabaala kyekirya ne yasigadde ewaka. Ensi eno bw'eneetabanguka newankubadde muyina emmundu nammwe muyinza obutabeera seefu. Kale mukama wange saba tumalirize emboozi eyo tugisalekaawo. Tweyanziza nnyo bannaffe abatuwuliza. Mbasaba mu subscribing mugende mu maaso n'okusubscribinga n'okulayikinga videos zaffe zino ate era n'okugira ayagala okulangira kuno ennamba zezo z'olengera wansi awo. Tusisinkane mu video yaffe eddako.